chenda munana kumuza munana na chenda mutana kumuza tano radio budu radio y'omuntu wa bulijjo twongera kwaniriza omulungi awuliriza tugamba nti kano ke Akabbinkano tuyingidde olunaku olwokutaano mu Akabbinkano kaffe ak'olulimi Oluganda tulina abaana aba secondary nga babbinkana n'ebibuuzo eby'enjawulo mu lulimi Oluganda omuli engero ebisoko n'ebirala kaakati twebaza nnyo bannaffe abatutadde mu ssente okulaba nga Akabbinkano kano kagenda mu maaso ate nga tekaliimu birumira bannaffe aba Pion Tents and manufacturers wali ekijja bwemi bannaye mwebale kwatagana naffe bazannya n'engo guest house mwebale muli awo mukimanya mwebale kubeera naffe bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited mwebale nammwe kubeera nga muli naffe aba St Andrews Greenlight Junior Academy Primary School ku Kapendagwe mwebale nammwe okubeera nga muli naffe kaakati bannaffe aba St James Kyotera mwebale nammwe okubeera nga ate muli naffe ate ng'ensonga zitambulira ddala bulungi nnyo ddala bannaffe aba Masaka City School of Nursing and Health Science wali ekalagala mukungwe mwebale nammwe okubeera nga muli naffe Kayira Aloysius gwe waliko Ssaababbinkani wano waliko mu Akabbinkano wano naye weebale kubeera nga ate watusudde enkata ennene bwetyo tweyanzise nnyo tweyanzeege mwami Kalema kamusabe asimbule fu muwenditadde ate tugende mu maaso tweyanzeege omulungi awuliriza nange nkwanirizaako nnyo nenkwebaza okubanga mumaze okwegatta ku leediyo budde ey'omuntu wa bulijjo tugenda kutandika n'Akabbinkano kutandika ssaawa zino paka wali ku ssaawa 2 nga tubbinkanya abaana bano aba senior secondary school abaana bonna bazze Nsana John yavudde mu St Mary's High School Mbuye Kikabi Ivan n'ava mu St Paul Kyanukuzi senior secondary school eri mu Kyanukuzi parish ne tubayo ne Segirinya Ali n'ava ku Kings High School Lukaya ate ne Segirinya Bernard avudde mu Nakasoga senior secondary school eri mu Kyotera mwebale nnyo mwebalire ddala abaana bano tugenda kubatandika naye nga munnange bwakonye ku bannaffe bano wano mu kusooka njagala okubagaziyizaako katono bannaffe aba Masaka City School of Nursing and Health Sciences Kalagala Mukungwe Masaka bagamba nti tuleetera abayizi tubatendeka obusawo obuzaalisa tuli awo Kalagala Kalagala kiri awo ku ssaza kale genda ku ssaza ojja kuba otuuse twagala abayizi abamaze siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga nga bayise sciences awo okumanya ebisingawo kuva ku noti 7 noti 9 4 oba noti 7 noti 8 157 206 omanye ebisingawo bannaffe bana ba St James Senior Secondary School Kyotera be batuusako akatuuso kaffe ak'ebisoko essomero lino litwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi lya kisulo ate era nga liriko nedde abava ebweru bujjanjabi ku ssomero we buli kimu okiyamba omwana okusoma obulungi weekiri tewali nfuufu amakubo gonna masemiitinge bulungi generator weeri ne sola weeri ate n'amasannyalaze agaffe weegali kuba ku noti 7 noti 3 7 27 be bannaffe aba St James Senior Secondary School Kyotera St Andrew Greenlight Junior Academy Primary School ali ku Kapendagwe essomero lino ly'abawala n'abalenzi lya primary n'abaana abato be tuyita abaddekke yatubeetaaga tuli awo ku Kapendagwe essomero ddungi lirabirira bulungi omwana omuto n'asoma bulungi nnyo ebisingako wano kuba ku noti 7 noti 1 43 93 5 nammwe tubeeyanza bannaffe aba Broadway Confectionery Services bano batugambye nti abaana abo tujja balabanga eri olubuto bannaffe aba Broadway bali ku Edward Avenue awo wennyini wowettera okkirire ekikubo ekyo ekikka wano we tuyita ku Pepsi bannaffe aba Broadway awo mu koona we bali gendawo ofune ebyokulya ebirungi balina bu snacks obulungi balina sumbuusa ennungi bakola pizza ennungi balina chapati eŋŋonvu obulungi ennyo balina buli kyogamba nti kirungi nnyo okulya bakola cakes ez'embaga eza buli mukolo kale bafune ku noti 7 noti 1 49 22 6 8 oba noti 7 5 2 5 3 8 1
53 munnaffe general manager Good Samaritan oli otya webale kutuwuliriza ate n'abali mu Good Samaritan awo mu supermarket awo mwebale nnyo bazanya nengo guest house gwayagala okuwummulako olina abagenyi botasobola kusuza waka batuleetere wano mu kimanya tuli Masaka sitokkirirako bukkiriza awo wansi ne tukusuliza abantu lumu nnungi security weeri ka music akaseeneekerevu ebyokulya n'ebyokunywa weebiri ku noti 754 9 5 7 tujja kuba tukwatagana bulungi Peony Tents bali kijja bweru bakola tents bapangisa tent ne bweyagala omuntu omu bagirina ne bweyagala abantu emitwalo 2 bagirina ne bweyagala abantu abameka bagirina gwe tutuukirire wali ku Peony Tents ku luguudo kwennyini ngono tutuuka ku round about okuba erigenda Embalala ojja kutulaba wovudde Masaka tuli ku mukono gwa ddyo wovudde Embalala tuli ku mukono gwa kkono kukubawo wennyini tutaddewo n'ekiyitirwa okwaniriza baffe Ssaabasajja Kabaka tuli ku noti 7 noti 6 3 5 22 oba noti 7 6 0 7 3 njagala okusooka nga sinnabakubinkanya baana bano abayizi bano ntegeeze mmwe mugenda kujja ku Mande Mwanje Peter oli wa St. Pochanukuzi Mugerwa Patrick oli wa Africa with Love Muwonge Leonard oli wa Kabale Sanje ne Mwesezi Michael oli wa St. Joseph Mary Mbirizi mwe muli ba Mande abolwokubiri ye Wampi Ashadu Waswa Joseph Chiga Wapi Ashadu wa Africa with Love Waswa Joseph Chiganda wa Kabale Sanje Secondary School Chiganda Franka oli wa St. Joseph Mary Mbirizi ne Kabanda Ephraim oli wa St. Yohana Maria Muzeyi Bigada mwabasigaddewo Kirangwa Julius Nambatya Hawa Senyondo Sudais Kamoga Paulo Semakula Joel Chigonya Benedict Kayemba Pasco Nalukuuma Justin Nanozi Dorin Semudu Eric Kasozi Mathias Kirabira Wile Masaka Waswa K Andrew Nasuna Janat Nachima Harriet Nekayanja mwe muwulirize nkuluze ku Sande ebibinja byammwe bijja kuba biwedde okutereezebwa obulungi bw'oba towulidde linnya lyo manya nti nga waleeta foomu oteekwa okuba ng'oliko ekikyamu weekubira endulu naawe obutasukka ku Sande ani ali ku muzindaalo tula bulungi nsana weesigamira okwesigame njagala owulire nti oli bulungi nnyo gwe muzindaalo gujja kufuna bulungi nnyo nsana John oviiriddewo St. Mary's Mbuye High School. St. Mary's Mbuye High School. Olina b'otumirako awo? Balina. Batumire tugende mu maaso. Sookera ddala neebaza Mukama Katonda antuusizza wano. Era nga wandeese musaba nsobose okuwanga. Batumire. Tulyako bazadde bange abanguza okutuusa wano. Omuli jjajja wange musomesa Nakalama Immaculate. Taata wange Mr. Musoke Francis. Mama wange Namujuse Syria, baganda bange Sina Joseph Yondo Julius, ne baganda bange abalala bonna. Kale tweyanziza. Mama wo Namuju nno sisa akuweereza obubaka bubuno wano agambye nti tomuswaza ne bano mikwano gyo Jackson ffe tukulinamu obwesige ono Wanyana Teddy na Kitolozi basinia yakusatu obategedde. Ne Mukama akuwa omukisa nze mukwano gwe nnyo muwonge Bruno no bwe muli akawunga oba bwe mutoloka ku ssomero kale yagambye bw'atyo nono naga nti Mukama akuwa omukisa nze mukwano gwo ennyo Nannyombi Rovini siniya ey'okusatu nono naye mukwano gwo Nannyombi kale naye bale Aneti naye agambye mbuye omubwati naye bale bw'agambye naye tomuswaza nono n'agamba atya ono naye nagamba nti nze Nassali Ruth siniya ey'okusatu tukwagaliza buwanguzi nno bano bakoledde ekirungi ennyo obubaka bufunda nnyo naye nga buli ku nsonga John gwe waffe ffe tetuyinaayo mulala ono musomesawo Kawesi Patrick otegedde nga nno obeebaza tugenze ku nze taatawo Musoke Francis wano e Rwanda
nkuweereza otuzza onyweko oleme kufa nkalamata naye nga wano aba yateredde dda munnange otuzito tetufudde busa kale tugenze baaba mukwano nsana totuswaza ani gwotagenda ye jjajjaawo Nakalama Immaculate omutegedde ali Rwanda Saabu Parishi wali e Kanoni kale entambula yiyi agikuwadde ono agambye ye Joseph Mary Kisirinya taata w'omuto akuweereza entambula agambye tomuswaza nono n'agamba atya n'agamba Mukama akumpeera omukisa nze mukwano gwe nnyo Nakayima Masse sini ey'okusatu ne Namatovu Dokas totuswaza obategedde abo nono n'agamba nti muganda wange ensana totya ojja bamegga nze kyenkusabira ye Julius Buyondo baaba w'omumanyi entambula yiyi agikuweereza nono naye n'akuweereza entambula ye mutabani wo Peter Buterere oyina n'omwana nsana mutabani wo wuuno akuweereza entambula nsana ng'oli musajja nono n'agamba atya nti mukulu John nkwagaliza buwanguzi Mukama akumpeera omukisa totuswaza ye Nagirinya Caroline asini ey'okusatu ne Nabulya Pauline entambula yiiyo nono naye n'agamba nti be bayizi ba sini ey'okusatu ku St. Mary's Mbirizi kaakati awo nabo bagambye nti ye Serubbo John bakwagaliza buwanguzi yataddeko omukono nono naye n'agamba atya nono naye n'agamba nti John totuswaza baaba tukulindiridde bambi totuswaza gwe tuyinamu essuubi bano ba senior yakutaano ataddeko Kirigwa Jona Benjamin ne Isaac Sempijja wamu ne Luyimbaazi ono yewuwo Isaac Sempijja agambye tomuswaza nkutandise n'ebibuuzo byo engero ziri nnya bannaffe ab'okukapa endagwe wali aba St. Andrew bazikutuusaako tosekerera egwa wala katonyeze Wakayima ogosoose oyogera erinnya Wakayima Segirinya ali tosekerera egwa wala bwezze emmere osakirayo ani Wakayima omulala atereezaamu si bwebaza emmere tobawa bonna tugeze ku kibuuzo ekyokubiri mwaka gwa nswa katonyeze Wakayima jangu ku muzinda liyimirira wamala Segirinya Nakasoga ogutendera ku mulala mwoyo Nakasoga akabonero Segirinya owe Nakasoga mu akabonero kamu ekyokusatu akuyita ekiro akuyita kulya Wakayima jangu Segirinya omusiima bukedde akuyita oyo akutwala ono akuyita ekiro yakuwa empitaba oli bajja n'akuyita mpolampola naga nsana naawe odda wangi naga nsana naawe ojja kukola ki tugeze ku kibuzo ekyokuna enjala tegwa mu byalo katonyeze akkiriza kale Segirinya ali Wakayima enjala tegwa mu byalo egwa mu mayumba egwa mayumba oba egwa mayu Segirinya wabba Segirinya no bali babiri waliwo Ali nani ne Bernard kati ono Ali awo ojja kubaawula kankuumuze ne kino ekyokwatula kiwandiike wamanga bwe tukiwandiika nsana kawansazi wa na za sa za sa za kale bakuwe akuba wali otagaddemu naye bwe luba oluzannya lulivaawo namba 2 yambala tugende mu maaso bakuwadde obubonero obwo busatu n'enkuumuliza awo mpa ebbaasa zo ate tulabe ekigenda mu maaso gwani
Segirinya Ali. Yambala ebiwaawe tulabe ensonga nga bwe zinaabeera. Mwana muwala nti era ak'ennamba ya Segirinya Ali. Otumidde ani? Tumirako kwekyemu wange. Oviiridde weliye? Viiridde Kakwanzi Lukaya. Kakwanzi Lukaya. Gwe wa Kings High School Lukaya? Kale tweyanziza tumirako ekyemuwo. Tumirako ekyemu wange Wani Gerard ne Kings High School. Shafule James. Sooka otubine n'abazadde. Ne Kanywa Birezi wange. Ng'omuyise. N'ekitange Kalyango Ali. Ne baganda bange bonna. Kale ne bano bagambye nti ye mukulu w'essomero lya Kings High School mwami Wanji Gerard, ono ye Director of Studies Kings High School, mukulu Pule, ye Pule James. Ne Director Kasozi John bakwagaliza buwanguzi. Y'essomero liri ludda wa Kings High School. Ng'ovuddeko mu town, liriko ng'ovuddeko ko mu town. Okwata lyawa? Chiti Road. Katono nyaawo n'ogenda mu maaso. Kale taatawo Kalyango Ali ne maama wo Kyali Siima Monica nabo bakwagaliza buwanguzi entambula yiyo. Ono Mayiga Kerry Luswata omuzira akugambye nti nkwagaliza buwanguzi entambula yiyo naye mpuliranga etagadde simanyi. Kale Kiseka Edgar Head Prefect Kings High School Namwanje Dolini Nalukuchi le Nalukubiso moli. Sekamate Nachiwala Nanyondo Namukwaya Mogerwa Moses Patrick bonna bakwagaliza buwanguzi. Bugembe Philip naye akuweereza entambula nagamba tomuswaza. Abaganda bonna nnono Sharifa Sennono Nasa Sennabulya Nakalyango Nabira nabo bategedde. Abayizi ba siniya esooka ey'okubiri n'ey'okusatu obubaka bwabwe bonna buli wano bagambye tobaswaza. Si kyekikyo sikutandisa olowooza ebibuuzo bye bibino babitaddeko namba 2 bye bino. Kale tugenze bwe tuti ngero olusooka anyiganyiga ekitanyi. Yakizaza emize. Bakuwa obubonero 3 bulunziriddemu bulungi. Bakuwadde obubonero 3 n'ekibuzo ekyokubiri ebbemba tekyala. Etabaala sawa ne badde kubye ate nakole badde olumanyi. Etabaala bakuwadde obubonero 3. Tugeze ku lugero olwokusatu omwogeza alaba. Ekimutta kuwaayira bakuwadde 3 mbeeredde kiggwe. Kale ekyalo ekivuddeko omumanye katonyeze. Bakiraaza mumwa. Bakiraaza omumwa. Wakayima. Lero lukyayogedde. Okiraza mumwa. Awo nange nkulina. Okitegedde? So si bakiraaza naye okiraza mumwa. Awo nno woli babeera ndawula awo. Kubanga yavaako bagamba bwe batyo. Ebintu bino byonna ojja genda ku YouTube, ku Twitter ya Radio Buddu, ogende ku Facebook page ya Radio Buddu ojja kubisangako. Oddemu obyetegereze bulungi mbamanyi amasimu ago mugalina. Gubona ogendayo ojja biddamu nga bw'obadde oddamu ebibuuzo ebyo ojja kubisangayo kyekibeezezaawo yinginiya ng'abiteekayo butereevu. Tugenze ku kibuuzo okuwummuzeemu. Tuwandiikire ekigambo kino. Bega. Ba ezannamasa sana. Bega. Ate okizeemu obudde buweddeko. Ga. Ne a. Ebakubudde busatu bwadde otagala ki nga buno obusajja bwe bulemeezi wammatuulayo. Tweyanzeege mulungi awuliriza Bene yasiimye enkya ali mu kibuga Masaka. Essanyu eriri mu kibuga Masaka lya Mwoki wa Gonja. Ono ye Kaweya yaani ono lyambala ebiwaawo ebyo mukulu.
omubiwooli omukulu gwani sebo Kikabi Ivan oviiriddewa Kyanukuzi Senior Secondary School wali eno mutabani wange Father Mawanda n'avaayo wamulabako kati twamuteeka eno Betelehemu gy'akolera emirimu gye yabe Kyanukuzi batumire sookera ddala ngena tumirako ekyemu waffe omukulu Magala Kirizi n'abasomesa bonna bayizi bannange maama Liita Saloni ne Dalton mwenna batumidde omukulu Kasendo Wilson kutumiddeko Ekyanukuzi timulyayo kamere konna tukalyayo sebo abayizi mwe mukeefumbira oba basomesa oyo mutumire sebo Dickson kutumiddeko mukulu Dickson bwana akukena nakuwa bijanjalo nga bisatu obadde ki mwana gwe kale oneka weti Thomas wa senior ya kutaano akugambye nti Kikabi gwe gwennyina mu essuubi totuswaza omutegedde ono yaliga weesa Fred wa senior ya kusatu agambye nti akwagaliza buwanguzi omutegedde naye Kasendwa Wilson kwahi senior y'omukaaga agambye nti oli dokita Kikabi Ivan ane bananga amalala g'abavubuka kale akwagaliza buwanguzi Dr. Kikabi Ivan kwa oli dokita musawo muganda muzungu kale akwagaliza buwanguzi nono ye Paulo ow'Ekyanukuzi coach osamba n'endiba osamba ludda gwoggala waawo tewali ayitawo kale presenter Kagolo Kennedy apresentingirawo no Kagolo Kennedy kale ayina enteekateeka w'Ekyanukuzi kale naye atuusizza ne saala ye agikusabidde n'akugamba nti obuwanguzi bwaffe era munnange tewali ajja kuwangula ne bano basegirinya abo abeepanka ojja bamegga kale katulabe n'agamba nti omukulu Kakoza John wa senior ya mukaaga head prefect St. Paul Senior Secondary School Kyanukuzi agambye nti gwe wekka gwe tuyinamu essuubi bano nno bootumidde bakadde bonna Sologoleti kale ne taatawo nabo bayiseewo mpola kati nze nkutandise ebibuuzo bye bino babinteeredde waggulu namba 3 ogirabye ngero 4 ze zisoose ekigaanira mbegera katonyeze mmere kuggwa mu ddiiro bakuwa obubonero 3 awo nno bazizzaamu amaanyi tugenze ku kibuuzo ekyokubiri bandaba katonyeze bandaba akira bakulaba okyalina obudde akira ku munaabu jangu wano ku muzindaalo akira ku munaabu akira akoma ku munaabu nsana akira akoma ku munaabu munsana malaga muwubone nekyabadde afunda akoma ku munaabo kale tugenze ku kyokusatu bikongolo katonyeze bikongolo tegitamye muwubonero 3 tugenze ku kibuuzo ekyokuna obuteebuuza katonyeze butambuza amazzi ekiro bubonero 3 kino kyatulenga bwe tukiwandiika enkalajje na ka la jaiza n'asasana ne bwakoze bwati kituufu mu obubonero 3 omulemu wali dawali tutambule bwe tuti ate gwe oddewo tweyanza ego omulungi awuliriza oli mu Akabbinkano ak'olulimi Oluganda tubbinkanya abayizi bano bino ng'ompadde bangi kale bano ono ye anko owengeye awamu ne Puliska ani Puliska Segirinya Pulisiki manyaga muga Segirinya bakwagaliza buwanguzi ono maama ow'ekyalaani naye agambye nti akwagaliza buwanguzi ono ye banka mumulina eyo naye akwagaliza buwanguzi abasiniya ey'olubereberye nabo bakwagaliza buwanguzi mukadde Poola ekyamagaaga naye akwagaliza buwanguzi jjajjawo waswa
Rwensasi naye akwagaliza buwanguzi. Maama Kafuuma naye ali wamu naawe. Muganda wo Chemba naye ali wamu naawe. Bano nno nabo wammanga bakwagaliza buwanguzi. Abasini ey'okuna nga bakulembeddwamu Namugabiriita, Gonzaga, Godi wamu ne Pulisika. Bano n'abasiniya ya mukaaga bakulembeddwamu Sembuuzi. Sembuusi nibanga Sembuusi Kuraisi, Kayondo Viane, Aisha Babirye awamu ne Banka. Banki linya bali mutuuma. Kale omufumbi Anko Beni omufumbi nkwagadde nnyo manyi abafumbi bano nze mbaagala. Anko Beni naye bw'atyo. Askari Paatu naye akwagaliza buwanguzi. Abalongo b'Erwensasi bano wammanga bakwagaliza buwanguzi. Taata Giovanni, Mulongo Kato, Lutaaya, Mukulu Kayima ne jjajjaawo Nanyonga ow'Ekyamagaga. Kyamagaga. Soko batumire obagambi nti watuuse. Tumirako abasomesa bange ab'Oluganda. Abasomero ki? Nakasoga Masaseki Mafulanka. Ne Masabya Samson Muzikiza. Jjajjange Nanyonjo Jaliya. Ne mange Nagero. Nzikiza yani? Samson Nzikiza. Muzikiza. Kale. Bebo. Kale kasa omufumbi naye mutumireko baba. Nanko Beni. Mumuyita Anko Beni. Wamirukadi. Anko Beni Wamirukadi. Enjabwa n'abakusima engolo ntombuuza. Katugende n'ebibuuzo byo bitaano ebisooka. Ekisooka. Lwa mulungi. Katonyeze. Wakayima. Jangu uyimirira. Wakayima Segirinya Ali. Lwa mulungi terubulako akubagiza. Teruggwa matenda. Tugenze ku kibuzo ekyokubiri wamma. Kozi gwani? Segirinya. Benard. Lunaayabira mitala. Katonyeze. Wakayima. Jangu. Wakayima Segirinya Ali. Nga lwamwavu. Lunaayabira wano naye luno lunaayabira mitala kirala. Ng'ateka Wakayima tateebera ku muzindaalo nga yeesinga ekinyumu. Wamma tugende ne Benard. Maaso ga munya. Katonyeze. Luno wali lututte nno Benard. Agwa Munyali. Tereza. Gatya Munyali. Tereza. Nkuwadde akadde. Wakayima muyise. Gekkaanya Munyali. Wakayima Segirinya Ali. Maaso ga munya gekkaanya omunya. Nkuwe naawe oteebe oganye. Tegaffa Munyale. Omunyogo gubeereyo waggulu naye tegaffa Munyale. Kankutwale wamma ku lugero olwo lwokuna. Lutta munno katonyeze. Akabbinkano ka lulimi Luganda. Ab'Nakasogo ojja kukabannyonnyola. Wakayima aliwa? Tewali. Lutta munno nti nze ndi Mukalubaale. Yatula kino obubonero obutwale wamma Benard. Okusiikiriza. Kane u. Sane yi. Sanama sasana yi. Kane yi. Rane yi. Zane a. Bakubonera obwo butaano omulawo busatu wamma. Mbadde nkuwadde bungi. Omulungi awuliza tweyanza egenjagala kugenda kene wa muzzukulu wa Nviirimbi Ndawula Aliberito atuwumuzeemu katono tukomewo tuddeyo n'ennamba emu nga bwe twatandise. Tova ku leediyo Buddu, Akabbinkano ka lulimi Luganda.